Nkulamusizaako mukwano gwange wenna wooli nenkwebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala muli mutya mikwano gyange obulamu bugamba ki naffe gye tuli tuweereza Julius Katongole mu miransanafu maze okutuuka era nga nja kusaba ekintu kimu osharinga video kubanga saagala kulwawo sharinga video saagala kulwawo njagala mmalewo eddakiika ntono nnyo ate ngende ku mirimu eminene ngende ku mirimu egy'okutambuza okulaba nga tujjako gavumenti y'abawalusi kitegeeza kimu ekyo gwe sharinga video otegeeze munno nti Julius Katongole mu miransanafu amaze okutuuka nze mbagamba nti bwe tujja ne information tuba kye tutegeeza tubagamba Honorable Muhammad Segirinya muganda waffe mukwano gwaffe akyali mu kkomera mwemwena gye muli tubasaba ekintu kimu okulaba nga Honorable Muhammad Segirinya omubaka wa Kawempe North tumusabira kubanga Segirinya yakola omulimu gw'amaanyi okulaba nga alwanirira ensonga z'abantu era nga Segirinya Muhammad onakole mugirabye ambulance ye nakato so bwe nali eyo inosabira nnyo na Muhammad Segirinya kubanga tetwagala kwerabira Segirinya twetaaga abantu okukyusa ensi Uganda nja kusaba ekintu kimu kyokka osharinga video kubanga bino si bya kusaaga era njo bategeeza bana Kawempe North nti ombaka mmwe tulina mulwanirira okulaba nga ava mu kkomera gwe kyenkusaba sharinga video kubanga amawulire gakagwaawo wememento no va ku video wememento no va ku video Mr. Update yagamba eno bagita updates online page kati gwe sharinga video otegeeze munno nti ensonga siza kusaaga bwanange Mr. Kawempe nkulengedde kaawo lyotya mwebale kutambuza mirimo gy'omubaka wa Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya mwebale baganda bange kintu tukiraba kitambulya ddala bulungi ono okugamba ekigambo kimu kyokka sharinga video kubanga simanyi oba nzijja enkya amawulire gano simanyi kubanga ndaba sharinga video gwe bijjemu okusaaga sharinga video mama sharinga video gisharinge tuve wano otegeze banno njagala amawulire gano gatambule bino si bya kusaaga bino si bya muzannyo video mazo gisharinga video miransanafu abaana bagambye emmeme zaabwe entono olwaleero mu miransanafu emmeme zaffe entono emmeme zammwe entono bemugambye nenga mbagamba nti tebinaggwa gwe wenna ali eyo olina okukola ky'olina okukola okulaba nga tutambulira ddala bulungi mawulire kyagaliwo General Paper bagita General Paper oba Order Paper General Salimu Sale akandunaho baganda bange abasajja tebakwata mu video General Salimu Sale akandunaho General Salimu Sale akandunaho muganda wange gisharinge muntagingire General Salimu Sale family muntagingire Yoweri Kaguta Museveni muntagingire omukulu gwe bayita Micho Captain wa Uganda Cranes muntagingire Kakwenza Lukira Basajja Dr. Stella Nyanzi abakulembeze ba National Unity Platform Major General Grigori Mugisha Muntu muntagingire Uganda Funeral Services mugitaginge A+ Funeral Services nayo mugitaginge kyekirala wano A+ Funeral Service muntagingire Uganda Funeral Service muntagingire kanisa ya Uganda
So mbere nga ntandika gundi gisharinge eva muzannyo bannaye ngenda tandika video ey'olunaku olwaleero naye nga wemmeme ono va ku video mbalamusizzaako bannayuganda yonna gye muli ne beebaza omulimu gwe mukola mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola gw'amaanyi okulaba nga mutambuza struggle nga sinagenda ku mawulire g'olunaku olwaleero nga mutaaginze Uganda Funeral Services nsaba ntegeeze Fred Kajubirumbuye kubanga amawulire go nago gantuuseeko wano ogategeerere ddala nga sinagenda wala. Fred Kajubirumbuye waliwo omuwala ono bamuwadde mission egenda okukusaanyaawo n'okunona mu ttake era nga ayinza okuba yakuweereza ddaka message. Minisita Oryem mumujjukira bulungi omukulu oyo mumulaba. Minisita Oryem eyayogera ku nsonga za Lumbuye tatudde. Omuwala ono njagala mwetegereze bulungi mbabuulire. Fred Lumbuye omulaba omukulu ng'akutte ka masiki mu ngalo Oryem ne mission gye bawadde omuwala ono era n'ekifo mwali njagala owulirize bulungi. Fred Lumbuye omuwala ono nakakande yaliko ba Miss Uganda. So Fred Kajubirumbuye njagala nsooke nkuwe sikundi eno kubanga amawulire bagampadde drones zange nga njagala okugakwa mu dakiika 2 ate ngende ku Uganda Funeral Services kyemulina okukola bunnambiro kubanga waliwo amawulire. Fred Lumbuye omuwala oyo nakakande njagala omwetegereze bulungi. Nakakande oyo bamuwadde eddiiru gye njagala okukulagako Fred Lumbuye kubanga wonna wooli omwana onalaka yakuyinibokisinze dda mission gye bamuwadde muganda wange eyinza okukuleka mu mwezi ogw'omusanvu ng'oli Uganda bw'oba teweebeereddeemu. Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali omuwala bamuyita Oliver Nakakande mwana muwala ono bagambye Lumbuye tukoze buli kimu okulaba nga tumuzze Uganda. Lumbuye ne banoonyereza omuwala ono yakuweerezaako ka message ntegeezeddwako n'omuddamu ng'alina by'ayagala omulwanire era n'agamba agenda kubeera ettake yoyo Oliver Nakakande asinkanye Minisita Oryem mu ofisi ye ku nsonga za Fred Kajubirumbuye. Minisita Oryem gavumenti yamuteeka kazito nemugamba watutomeza omusajja n'atajja mu mbeera yonna olina okubeera nga oleeta Lumbuye. So Frank Gashumba Muhammad Nsereko ne ttiimu ne bagamba omuwala ono kaalaala ate nga abagamba amanyi famire ya Fred Lumbuye n'ab'eŋŋanda balina okubeera nga Lumbuye akomezebwawo bunnambiro era nga Oliver Nakakande ono gwe mulaba abadde diiru ssente bazimuwadde. Njala mwetegereze bulungi ekifaananyi kya Minisita Oryem mumujjukira bulungi nga bakutte Fred Lumbuye omulaba akutte eri olaba akutte mu kiwato muganda wange mission teba yakusaaga era nga Fred Lumbuye nja kugamba Nakakande omulaba era nga ne ambasada w'ettake yamaze dda okumusisinkana ne boogera ku nsonga ze zimu. Yoyo Nakakande lunaku lwe lumu omulaba ambasada w'ettake omulaba ataddeko okulaba nga Fred Lumbuye mu bbanga eritali lya wala nnyo okomezebwawo e Uganda. Fred Kajubirumbuye nja kutegeeza omanyi ntera okulabula noloza nti mganange ambasada ow'ettake oyo sente ye omuwala bamaze zimukwasa kansike feesi ya Nakakande abadde ne ambasada masiki muziraba za NRM era ne Oryem mu meeting gye mwatuddemu Oryem yono ng'ali ne Nakakande yoyo Oryem mumulabye eyabagamba nti Lumbuye yali Uganda. So mbagamba Oliver Nakakande mumutaginge era mbawe amawulire gano era Fred Kajubirumbuye nja kutegeeza yono Oliver Nakakande
mugenyi mutake. Oliver Nakakande mugenyi mutake basinkana ne ministerium wiki gye tukubye mabega ku lunaku lwali lwakutaano ku Okotorio Hotel. Era nga Oliver Nakakande yoyo gwe mulaba amaze okutuuka ettake mugenyi ettake ku mission diru gye bamuwadde. Era Lumbuye omuwala ntolooza nti ogenda mujja ebiwojjolo nedda muganda wange olaba akaalaala akuweereza ebifaananyi drone zange naga yoyo waliwo nyabbalaga ku bufaananyi bwe lwakuba obulala buyinza okusaza peegi yange. Oliver Nakakande njamutegeeza nti banoonyeza ani amanyi ku nsonga z'ettake okumubuulira boogera batya batambula batya. Isima Jajja Ichuli ne bamuteeka mu ddiiru eyo. Isima Jajja Ichuli awo ng'ali ne Oliver Nakakande era ng'amunnyonnyola ekitundu Lumbuye mwali ne gy'abeera baani bagenda okukwatagana nabo mu ggwanga eryawo mu Butuluki. Era nga Isima Jajja Ichuli njakutegeeza wasinkanye Oliver Nakakande ku ddiiru za Muhammad Nsereko, ku ddiiru ya Muhammad Nsereko. So Fred Kajubi Lumbuye omulabi Jajja Ichuli ng'ali ne Oliver Nakakande mission nene. Era nga njakutegeeza yoyo ambassador wa Uganda mu Butuluki ye ambassador Uganda mu Butuluki. So mwana muwala Oliver Nakakande simanyi kyewesize simanyi kyewetize mwana Fred Lumbuye yono musajja gobade yuyo ne mask ng'agikutte muyinza okuloza ekifaananyi kya mwaka guwedde ne mask ng'agikutte agamba gwe k'omuleeta ebisigadde bindekere era bamusuubiza amaka mu Accurate City aweebwe bajja. So Fred Lumbuye njakugamba omwana ono yali Miss Uganda Oliver Nakakande nga bw'omanyi baserebu embeera etuuka ne banyiga kati Muhammad Nsereko yamuconnectinze ne bamugamba ekiddako. So Jajja Ichuli tolooza nti tetwategedde gw'oli mu kumusomera ebibeera ettake bakola batya wooteri gy'agenda osulamu ne gye mwamuyunze. So Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali tolooza nti byawedde bakusettingidde mwana muwala oyo Oliver Nakakande. Oliver Nakakande motoka gyavuga muganda wange olujja olulengera olwo olujja olulengera mukankulage ku motoka ya Oliver Nakakande muyinza okuloza byakusaaga yeye motoka mwana muwala Oliver Nakakande. So Fred Lumbuye njagadde nkuwa amawulire gano ate nveewo ze ŋŋende ku nsonga endala naye nga nkugamba nti omukulu ono oyo ambasada tomulaba kwambala ezo ettaayi za yero. Omukulu ono akaviiri kasaze akabafulusi sebo bakwetaaga bunambiro Fred Kajubi Lumbuye. So Fred Lumbuye ensonga eyo njakugamba ensonga ya Lumbuye Nakakande mwana muwala waali gyesonyiye naye nga Nakakande ministerium omusinkanye bibyo nabagamba nti mumiransanafu drone zange zibeerawo. Nakakande oyo si ministerium ng'oli musanyufu ogamba nze mukindekere. Era ntegezeddwako Lumbuye omuwala yakuweereza ka message ng'ayagala mbu omulange biki muganda wange Chemical Ali togeza wegendereza olw'akabinja k'abavubuka Muhammad Nsereko ke yayunze n'omuwala oyo. Omuwala oyo yakusuubiza ekiwojjolo naye muganda wange w'okigenderamu manya nti obulimu maawa bugenda kubuuka mu bbanga inshallah oba ogenze kitalya. Fred Lumbuye njakuvaako kubanga ministerium mwena mumanyi bulungi. Njakuwa amawulire amalala Fred Lumbuye ate ngende ku nsonga ezandese neze mbagamba mmwe ne mulowooza ndeeta amawulire gange ne mbagamba ne mbalabula baganda bange temusaaga dictator ali mu kwetakula. So gwe wemmeme nova ku video kubanga wendaga waliwo okugikomba n'okuginuuna. Tombuuze ki kubanga bino si byakusaaga twasazererwe. Ulirize mboozi ngenda tandika bwenti.
ngenda tandika bwe nti Uganda Funeral Services mugitaginze oba temunnaba. Bwe mba temunnaba kutaginga Funeral Services, Fred Lumbuye nkulabudde. Fred Lumbuye Nakakande, omuwala oyo Nakakande diru gye bamuwadde nnene. Diru gye bawadde Nakakande nnene. Isima jajja ichuli ebifana yoyo Isima nkulaba owochinga. Toloza oloza nagajewa nkulabye kwoli. Nawe minister oliemu nkulaba wano. Oliemu siye gwe tata. Oliver Nakakande mubadde ku Ikotorio hotel olunaku lwabadde lwa kutaano. Omukulu nagamba gwe mutekistinge ebisigadde byonna ogenda bikola. Diru bakimaliriza eri bamutira eri. Olumala okutta musule mu nnyanja gw'omuwadde obutwa. Oliver Nakakande nkugamba nkutaddeko abasajja 6 abakutambulirako. Oliver Nakakande bw'oba oli mugezi kyuka odde Uganda. Nkimanyi watuuse ettake yuno era bakama abono baweereza ebifaananyi. Oliver Nakakande wali Miss Uganda. Oliver Nakakande nkugamba ebigambo bino wallahi billahi nze mumira nsanafu. Ndye namu enfu ze baziise yegwe maama olabye bakama abo wabaweereza no bagamba natuuse dda. Era nyambadde za sama okulaba nga Lumbuye oyo mumalawo. So Fred Lumbuye ambassador w'ettaka omulabye naye meeting yagirimu. Information yonna ne bagifuna ne bagamba Oliver Nakakande yagenda okumalira ensonga zonna. Ono jajja ichuli tomulaba kusika bulevu obwo. Jajja ichuli Muhammad Nsereko yamugambi ono amanye ettake. Kuba ayinayo abafere banne n'abayaaye. So Oliver Nakakande njagala kulabula. Nenkulabula emirundi ogusembayo. Saagala ogwe mu katego mwannyinaze. Saagala ogwe mu katego mwannyinaze. Jajja ichuli mwasinkanye ku Sunday. Genda ku page ya Jajja ichuli. Ku Sunday lwe mwasinkanye. Akunnyonnyole Lumbuye wabeera n'ebigenda maaso ogenda kola otya oyinza otya mutuusa mu mbeera era oyinza musinkana otya ne bakulimbalimba ogenda kwefuula nga anoonya obubuddamu. Ebyo byonna twabitegedde Oliver Nakakande mwannyinaze. Muganda nange Fred Lumbuye ngenze ku video eyandeese. Wemmemento nova ku video kubanga waliwo kombe sowani. Njagala mwenna bannayuganda Uganda Funeral Services oba mugisharinze mugitaginze baguyita kutagingo bakusharinga Uganda Funeral Services mubere ku video kubanga waliwo kapaati akamwe. Mutaginge ba ministers, Minister of State for the Dead, Minister of State for Kebera byonna mbibawe olunaku olwaleero kubanga video teriko kusaaga mu mira sanafu. Tero bagamba yagala okwogera ne mu mira sanafu. Namba yage 0702 22 0702 22 27 58. Fred Lumbuye nkuvuddeko awo naye njagala weeberere muganda wange bakuliko era wootagalira ng'embeera ogiwulira bulungi. Jeno Salimu Sale akanduna ho. Jeno Salimu Sale akanduna ho. Jeno Salimu Sale akanduna ho. Njaga n'amawulire namangi kakwenza nkuyinako wano information nene Nestera Nyanzi ate Salimu Sale Agakagwaawo kati nkole ntya. Ulirize mbozi ntandise bwenti. Bannayuganda mbalamusizaako nembebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebintu bingi ebigenda maaso mu nsi Uganda bangi nga temubimanyi. Era nga n'abamu kubali munda mu security tebabimanyi nga information bagifunira wano. Najja ne mbagamba nti Katonda eyatonda eggulu nga tekuli nkondo musajja w'amaanyi nnyo. Mu Busiraamu waliwo ekigambo kye bagamba nti Allah is great, Allah is powerful,
Allah is merciful. Era mu bw'osoma Qur'an ey'ekitiibwa waliwo aya omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama walagira eri ife ba mwana Adamu nti obulamu bw'ensi buno tebutwemasangamu. Bw'osoma aya ya 23 ekulaga bulungi n'ekulambika byonna bwe birina okubeera. Omuteerabira Dr. Cyprian Kisolwanga yavaayo n'awooninga Yoweri Museveni n'amugamba ne bw'ona okolota tokwata ku ssemateeka. Yoweri Museveni ne alooza nti wa kitalo. Kaakati olunaku kati kambawe amawulire mugenda kutya ensi. Ow'emmeme ntono va ku vidiyo owulirize bulungi. Mukwano gwange najja ne mbawa amawulire ku Jerusalem Sare akandunaho. Jerusalem Sare akandunaho mwenna bulungi nti half brother owa Yoweri Kaguta Museveni. Salimu Sare akandunaho nabagamba wano gye buvuddeko nti omukulu ono ebyenda bye abisiza bweru. Era ne mbagamba nti obulwadde bubadde bumulima empinga. Ne mbagamba nti ebbanga lyamaze abakulu bano bakola emize mingi nga bali mu nsiko. Nendabula Yoweri Museveni ne mugamba naawe wonna wootudde ebbanga eritali lyawala nnyo jjajja Godi ajja kukyalira. Mikwano gyange ne mbagamba bwe bamuddusa ekapeeka kangende mu kipayopayo. Bwe yatuuka ekapeeka yali alina okusisinkanayo abantu ab'enjawulo okuli Lwasa. Era mwagenze ku peegi ya Lwasa ng'abagamba ne ka vidiyo mwakalabye ng'alina okusisinkana Jerusalem Sare ku lunaku olw'abazira. Naye munnange ekitaasoboka kubanga omukulu baamutwala kipayopayo. Ne mbannyonnyola ne mbagamba nti omukulu ono gye buvuddeko ku mukolo ogwasembayo muwala wa Jimu Muweezi ng'afumbirwa. Omukulu ono yajja ng'embeera si nnungi. Ne bamutunuulira nga munnange gayita amatama n'embugubugu ziguddeyo. Ensi n'emutunuulira ne balooza byakusaaga. Mukwano gwange mwannyinaze bino byonna ne bibeerawo abakulu bano ne basalamu embeera gye bayinza okuddukusa omukulu ono ebweru w'eggwanga n'atwalirwa mu ddwaliro erimu mu Bujerimaani okulaba nga bamulaga n'okumutereeza obulamu bukomewo. Eddwaliro mu Bujerimaani mukwano gwange ne mbabuulira baamugamba stage gy'oliko munnange si nnungi. Era ne bazuula ekirwadde ekirala muno mu miro. Obulwadde obwo nga bulaga bulungi nti okufuuweeta seggaleeti bulwadde bubi. Uliriza emboozi. Mukwano gwange gubadde teguli gutyo ogwalekesa Yoweri Kaguta Museveni omukolo ogw'abazira n'afuna ennyonyi n'alinnya bukubirire ayolekere mu ggwanga erya Bujerimaani okulaba ng'ataasa omwana wa nnyina Esther akandunaho. Baganda bange ate nyoge terumye bbumba sheyalinga vidiyo owulirize. Ngenze bwenti tubagamba mama First Lady Babi Tungo Kyagulanyi oni agakwere Canada. So mwenna abaagala okugenda Canada ensonga eyo mugikoleko nga bukyali. President wa Robert Kyagulanyi Sentamu agenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 3 awo mu bitundu ebye Netherlands Amsterdam awo maze ngeze ku nsonga ow'emmeme ntono va ku vidiyo kubanga wano waliwo kombeso wani. Ulirize emboozi. Munange Yoweri Museveni bwe yalinnya ennyonyi n'ayolekera ebitundu ebye Bujerimaani n'ayanirisibwa mu bitiibwa ng'eyabba akalulu k'eggwanga Uganda. Bino tebyakoma ku olwo ntegeezeddwako Yoweri Museveni yavaawo ng'alagidde abantu ab'enjawulo naddala abafamire okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okuleeta abasawo abakugu bajjanjabe muganda we aterere. Era oda zonna n'azikola. Ekyasinga omukaabya amaziga n'omulumya kwe kusanga ng'omukulu amaziga gamuyitamu naye nga tasobola kutegeera kiki ekigenda mu maaso kubanga n'okulya kwennyini tekwali kwangu. Ng'ebiri mu lubuto byonna bitegeerekeka bulungi, enjala emuluma naye nga n'okugirya tasobola.
bagubawo abantu ab'enjawulo abamu abaali bakitegeddeko bayite ba cross relatives abaalinya bukubirire okgenda mu Bujerimaani. Munnange abasawo abakugu babaleeta ne bakola ogwabwe era n'ensimbi ne bazirya. Naye ekyewuunyisa omukulu aba yakatuuka wano mu ggwanga Uganda ne bamutegeeza ekintu kino wammanga ky'ogenda okuwulira gwe w'emmeme entono va ku vidiyo. Wulire mboozi. Wulire mboozi. Wulire mboozi. Wulire mboozi. Wulire mboozi. Wulira. Kiki baayogera? Ntegeezeddwako drone yange eya 2012 nti bino bye biriwo era ge mawulire ge njagala owulirize bulungi. Salimu Sale akandunaho mukimanyi bulungi y'omu ku abo abakutubadde ku ggwanga Uganda ne babba ebintu by'Abannayuganda, ssente y'omuwi w'omusolo, ne beeyagalira mu nsi y'abakitaffe ne bajjajjaffe, ne batuyita ebinyenje. Kaakati njagala owulirize bulungi. Mukwano gwange olunaku lwabadde lwa 6, essaawa zabadde 8 n'eddakiika 32 oba ziyite 8 n'ekitundu. Salimu Sale akandunawo nabategeezaako nti yaddako engulu era kwolwo n'ayita mukyala we ntegeezeddwako baali bakyawaganye gwe bayita Jovia Sale. Bwe yayitibwa najja omukulu n'addayo mu mbeera eyambuza ekogga. Kino bwe kyalobera mukyala we okumulaba, omukyala ono n'agamba waliwo ekitagatta, bagenda okukwata ku lubuto. Muganda wange nga byonna tebitegeerekeka. Omukulu eyali amala nga buli lunaku yeesabira omune gw'ataaba, ku luno tekyasoboka era nga mu ddwaliro awo tolina bw'oguyisaawo. Abafamire ne bagamba tukoze tutya okutaasa omukulu. Abasawo mu ggwanga erya Bujerimaani bo nga bo ne bakabatema ne babagamba tukoze buli kimu ekisoboka, tukoze buli kimu ekyetaagisa okulaba nga omukulu tumujjanjaba. Naye ebbaluwa eraga bweti badokitazi abakugu be twesiga wano abaasoma obulwadde naddala obwa kansa mu Cancer Institute awo mu German Francisburg bakirambika bulungi nti omukulu ono embeera gy'alimu yawummuzibwa ku segaleeti naye n'agaana okukireka. Mukwano gwange mwannyinaze ne babagamba yagaana okukireka. Kaakati amawugwe n'ekibumba essaawa zino biri mu mazzi era nga ebyenda twasitopinga obutalya bintu bimu, naye omukulu ono yeeyongerayo n'akola ki? N'abirya. Tukoze ogwaffe era tubakakasa n'omukulu eyajja wano gwe twalaba mu mugambe tukoze ogwaffe, naye embeera ekose ki? Ekalubye. Olunaku olwo lwali lwa 6, olugendo keesa Sande. Ku Sande ne bukyanga bwe bwakya nange mwagala kunsindikira. Abaana bano baagala kukola ki? Oye mumira nsanafu muganda wange. Munnange Salimu Sale akandunaho abafamire batuulawo ne bakwata ku ttama ne bagamba na kino kisoboka, embeera eneriwo tukoze tutya? Bannange tulagewa? Bafaada babayise abaawe mu katundu nti omukulu oba mumuwe ku masaakalamentu, kubanga jjajjaffe yagenda amasaakalamentu tagafunye. Ulire emboozi. Ssaawa ziwera 5 n'eddakiika 6
mu Bujerimaani olunaku olw'Essande. Waliwo ayita abali ebweru nti bannange mwabitegedde nti ate biki? Bannange mwabitegedde nti ate biki? Ekiri eno nga kisomba mutoko. Mukwano gwange mwannyinaze owe Allahu Akbar. Bagenda okusanga agaba ebisawo by'essente awo mu ggulu era kabwejungira ng'embeera etabuse, ng'embeera yakusika masannyalaze nzire oba ngende, nkonde oba mbeerewo, nindeko oba ngende walokeki. Mukwano gwange mwannyinaze abakulu ne bibasobera, abasawo ne basooka ne bafulumya bye bafulumya ne bagamba mudde wabweru. Bwe badda wabweru ne byeyongera mu maaso, embeera neyongera mu maaso. Awo nno kangende ku vidiyo ey'amawulire agandese olunaku olwaleero. Munange ebyo byali bya Sande. Badokita ne bakola kye bakoze, ne bagezaako okulaba nga kabwejungira bamutereeza, kubanga Salim Saleh olwamujja mu Agakagwaawo Hospital Nairobi, yuyo Germany, kaakati kiki ekiriwo? Kubanga awe tugenda. Nze Julius Katongole mu miransanafu. Ulirize mboozi. Bannange, kiki akantu kano kakomyewo? Akantu kano kakomyewo keetaaga kujjanjaba. Kantawaanya okwogera, mpulira ekintu kinsiiwa. Abasawo beetaaga ssente siziina, ndi mwavu. Aba basajja kiki akantu lwenjogera kabeera kangira ne kankolokoota ne kakola buli kimu. Ate empeke eza bbeeyi ezaali zaakasirisa, empeke ezaakasirisa buli emu egula nusu 15,000, namirako zensobodde. Kati Mukama nsaasire naye nga mpulira akantu si kalungi, kantu kakomyewo munsabire kubanga nina kwogera mpola mpola. Naye ngenze ku mawulire agandese ate nve wano. Ulirize mboozi. Bangi baagala kumanya mu miransanafu kiki ekiriwo ku General Salim Saleh akandunahu. Ulire mboozi. Munange ku lunaku olwa Mande bitabuka, era abasawo ne balikomendinga Salim Saleh akandunahu mu ddwaliro erimu eriri mu UK. Ne bagamba ye wali omujjanjabi gwe balowooza ayinza okumuzza mu mbeera n'okutereeza nti waddeko kale. Era baasasaawo tiketi bukubirire okumwolekeza mu United Kingdom. Bwe bamutuusa mu United Kingdom ku lunaku lwabadde lwaggulo gite Mande, ng'embeera ye mukwano gwange, embeera ye enakuwaza, ng'embeera ye ekaabya. Era kino kyasitudde Dr. Diana Atwine okulaba ng'ayolekera omukulu gy'atwaliddwa. Ntegeezeddwako nti General Salim Saleh akandunaho ne ttiimu mu United Kingdom olwatuusiddwa ne babasaba ebiwandiiko by'eddwaliro gye babadde. Era mu United Kingdom embeera negaana ne bisajjuka. So wenjogerera General Salim Saleh akandunahu embeera gy'alimu, state gy'alimu, mwataaginze Uganda Funeral Services, plus mwagitaaginze oba nabagambye mwalozza ndi mu Circus oba mwalozza ndi mu Katemba. Kuba plus na message yammwe, Uganda Funeral Services na message yammwe, naawe omukulu Micho manager wa Uganda Cranes, oyina omuwala gwe wazaalamu abalongo, oli Ssaalongo wano Uganda, n'ogaana okukola obuvunaanyizibwa bwo Micho, ngenda kukwambula Micho. Emizeejo Micho, gendo tereeze, go and play your part. There is a certain lady you forced into a sexual act. I've been informed that that lady became pregnant and gave a birth to twins.
and those twins passed away. Right now, you've neglected her. So I'm going to do my level best to see that you, man, I can tell the public what happened before the end of this week. So please respect the rules and regulations of this country. You a foreigner. I've heard you had an act even in South Africa in regard with sexual assault. Echo nkimaze micho nkumaze ngenze ku nsonga endala. So Munnayuganda akamicho nkayisizaawo era ajja kitegeera micho bino si bya kusaaga mu mutuuseeko message micho. Kakati Jeno Salimu Sale embeera ye ne byalimu muganda wange ge mawulire genjagala okubawa ate ngende ku musonga endala. Jeno Salimu Sale akandunaho nkugamba embeera ye gyalimu essaawa sino abafamire aba state bonna tebagimanyi kubanga abasawo bagambye waliwo kye bayita luggage in excuse. Kati luggage in excuse bwe kituukawo gubeera mulimo gw'abasawo. Abasawo be balina okutambuza emirimu gyabwe babaga abafamire musooke mufulume. Bangambye UK abafamire babagaye musooke mu ddeeri mutulekere tujja baddiza amawulire. Ate mujjukire nti bano babitukolako nga bawamba abantu baffe wano Uganda mu COVID. Okitegera bwe bawambanga abantu baffe mu COVID nga bagamba mu mutulekere bagenda okuyitanga mugenzi. So Salimu Sale akandunaho essaawa zino ali mu United Kingdom eddwaliro amanya byonna nabifunye. So kati gwe Munnayuganda ali mu United Kingdom njagala kugamba ebigambo bino nti omukulu embeera gy'alimu yeyo gyennyini gye njagala obbagamba. Ulirese mbozi nyense ku nsonga eno gwe agala okwogera n'emirala sana ffe namba yange erizo 702 22 27 58. Nsaba muwulirize emboozi eno kubanga gano mawulire ga ddala. Ntandise bwe nti nkimanyi muganda wange Kakwenza alukira basajja ne Dr. Stella Nyanzi otuuse ku video. Njagala muwulirize bangi badde bambuuza Katongole ne ate ensonga za Kakwenza ne Stella Nyanzi kiki. Nafuna information eno ku Kakwenza omwaka guno nga gutandika n'embisirikira. Wulire mboozi. Muganda wange ensula ssebo obulamu bugamba ki? Waliyo ekintu kye njagala mukoleko investigation. Kuba oluusi muba ne investigation ezisinga ffe abali ku ground kuba mufuna information ennene. Kakwenza tumugende empola era mulina abantu bemwogera nabo mugende mubagambe bagende empola. Jjo nabadde ku kizimbe bakita Master Plaza kiri opposite Watoto nga wakava ku Kotorio oda ku luguudo lwa Bombo Road. Ndi mu recruitment muganda wange waliyo eddwaliro eriri awo kiriniki kale bagita Swaz Medical Care eri kumpi ne toilet. Jjo zabadde essaawa 4 n'eddakiika nga 5 azabadde zinjira ssaawa 5 kwana badde ntudde n'abaana awo abazze okukola medical lwabwo. Ntera okuba muntu akuggyeko ate n'okuba nakuggyako ate n'okuba lwabwo. Kati lwabwo yayinjirire mu mulyango gw'omu maaso. Kakweza n'ayinjirira emabega. Bakoze meeting mu Toyi. Kakweza akolera lwabuuko ku kyenala by'olweggulo. Muganda wange tuyinza kukikkiriza olw'okuba nabadde sirina bwe nkuba bifaananyi. Nabadde ndi mu baana
kuba mu kulinnya amadaala bwe gati baatuuseewo Lwabugo n'ayingira yazze n'abasajja babiri, omusirikale yabadde mu leeya n'omulala eyabadde mu yunifoomu ya bbulu. Oyo yabadde mu yunifoomu ya bbulu n'ayeefula ng'ayitawo. Nja okulaba Kakwezi ajja, yabadde ayambadde na suuti ya black, ajja asoma message n'ayingira mu ttooyi. Kati ng'ayingira mu ttooyi omwami ono baabadde era balaga nti bemmanyi. N'ayingira, mu kuyingira teyaluddeyo, n'avaayo era ono n'ayogera naye n'akola ki. Naye okuddamu okemabega Kakwezi bwe yatuuse, omusirikale ono mu kuba nti ayitawo yayiseewo Kakwezi n'amulengera n'amukolera sayini, ne bayingira ttooyi. Simanyi babadde bawanisaganya flash disk oba babadde balina ebintu bawanisaganya mu gundi, simanyi ani yabadde ayagala ani. Tebaaluddeyo, Kakwezi n'afuluma kuba mu bbanga Kakwezi yabaddeyo tiyafusse, tiyakozeseza longoko. N'engamba be nabadde nabo ne mbagamba ekitegeeza Kakwezi akolera mu gundi Lwabugo, kyekimukubisa emikko. Oli gwe nabadde naye n'angamba nti olaba bakoze miitingi ya dakiika budakiika, kitegeeza babadde balina bye bawandisaganya mu ttooyi. Nga kizibu okumanya era ne bw'oba nga ovuddeyo oli alowooza nti babadde bali mu ttooyi. So ze embeera ezo abantu baffe bagende mpola. Abantu nkulamusiza muganda wange mumira nsanafu, amannya agange osobola okumpita Green Snake in the Grand Compound, in the Green Compound. Ndabye ka video ko kakoze ku Kakwenza, naye audio eyo nagiweereza muto wange Pato, ennaku z'omwezi zaali 4 nagimuweereza, naye nga ennaku z'omwezi zaali 3 ku omwezi ogwokubiri naku lwali Lwakuna lwe nalaba miitingi ya Kakwenza mu Lwabugo ku Master Plazas. So Kakwenza ekintu kyo si kipya, balina pulaani zaabwe empanvu. Oli mutuufu nga tunabakola, buuza Kakwenza ti ennaku z'omwezi nga 3 February olyoka otoloke wamiitingako Lwabugo mu ttooyi ku kizimbe kya Master Plaza ekiri opposite Watoto Church. Essaawa zaali 4, wakati we4 ne 5, ennaku z'omwezi zaali 3, olunaku lwali Lwakuna. Nze lwakuba nti natya okukuba ebifaananyi naye nagiraba, era bw'oba gazzeeyo mu footstage wa gundi ekyo ekizimbe ku kamera zaabwe basobola okulaga Lwabugo yayingirako mwezi essaawa ku ekyo ekizimbe. Drone yange bagita Green Snake. Green Snake. Njala tugende maaso. Omanyi nze mumira nsanafu. Njabalaga ebintu bino ate mbawe ekintu kye mugenda okutya, mugenda kwewuunya. Era ne Kakwenza alukira basajja agenda kuva ku video eno ng'ategedde nti Uganda eyina bannannyini bo abatakyayagala circus. Kakwenza alukira basajja njagala ojje ku video eno. Ekifaananyi ekyo si kikyo nga bakuyigiriza okuba emmundu. Kakwenza alukira basajja, omanye omwana w'omuntu njala nkubulire omukubulire n'emyaka oyo Kakwenza lukira basajja nga bamuyigiriza okuba emmundu goloza weeyo soko tunulira ekifo ekyo era ngenda kubuulira gye kyali mu mwaka kiwe bamuyigiriza era nga lwaki bamufuula okuyiga ebintu bino okubeera hamud. Era njagala owulirize yiye emmundu muyinza okulooza ono circus, ono katemba, muyinza okulooza tuli mu jalibu. Kati njagala owulirize bulungi kubanga mubuukira ebintu ebimu
Museveni abatadde mu butego njagala omulabye awo yali emmundu olowooza yagiyigira eyo gye yali akutte yawano Kakwenza Lukira Basajja emmundu eno gye wali okutte wali Rwanda ewa Paul Kagame mu meeting eyali ey'ekyama era nga wenjogerera essaawa zino mu Jerumani olina course gy'osoma ku military intelligence n'omuwala Remy Bahat wegendereza emikwano gya Kakwenza emmundu mugirabye muyinza okuloza katongole muddaawo ne mwogera ebintu omulabye ngeze maaso ekifaananyi mukirabye we yali awo nga bamuyigiriza okuba amasasi nga bamuyigiriza okuba emmundu Kakwenza Lukira Basajja njagala owulirize bulungi gwe Munnayuganda wisi Kakwenza before nga tebannamukwata Kakwenza yani nga tebannamukwata awo we tugenda we munaaviirawo nga mutegedde ono ye Kakwenza nga tebannamukwata ne Dr. Besigye mu meeting ze baabeerangamu ez'ekyama era nga bateekateeka omusota gwabwe oye Kakwenza ne Dr. Besigye omulabye wano Kakwenza nga bamaze omukwata meeting gye watulamu ne Amuriat eyo gye watulamu ne Amuriat njambalage kubanga wano Dr. Besigye waliwo looyawo ono munoonyerezaako gwe bayita Kiiza wano waliwo Abesigye mu meeting gye mwali muteesaamu ogirabye ssebo ne bye mwayogera njagala waliwo engenda olunaku lwe gwonna nayogedde nti Kakwenza bamuyitako mu press conference ekamwokya n'atalabika olwamala yagenda olaba ebigala ebyo abawanika ebigala ebyo mu beegendereza ebyefudisi olwamala omukulu Amuriat yayita Kakwenza ne mukyala we Dolini Nyanjula omukulu omulala ye Nandala Mafaabi yono mu meeting eyatuula ku offices eza Forum for Democratic Change ne bagamba twetaaga okukozesa Bobi Wine okufuna international media okufuna international backup okufuna international attention era ng'ekyo baakifuna ne bagamba essaawa zino gwayagala okubuuza nja kugamba ebigambo bino genda ku peegi ya Kakwenza okuva lwe baamuta bakakwata abaana ba National Unity Platform bameka n'abagudde ku accident bw'ogendayo n'osangayo post gambalageko posti zonna zabadde apostinga zibadde zibanja abantu ba Besigye Banyanjula abaana ba Nuupu ng'akulaga nedda tonyumiza NUP era nga posti zonna zabadde apostinga ezizino eyasembe yabadde ya Nyanjula ogirabye endala ebifaananyi ateekako bya Besigye Kyagulanyi Kakwenza yakoma omwogerako obaddi simanyi kati when we come out ne tubagamba ebigambo bino you people njagala mulabe manyi ffe bamiransana ffe twajja omukulu ono yakola dde embaga gwe mbadde muyitanga masiikini era embaga ye teyali yakusaaga embeera ze yengeri gye batrainingamu kanale mugume bakaleetanga akavubuka ewa Pastor Senyonga Pastor Kayanja ne kabeera awo biki kasoma mbeera kuyiga lulimi ne kaluyiga bwe bakajjawo ne bakasa Kalisa wa NBS essaawa zino majege gakuuma omukulu oyo kulirisa emboozi ngenze maaso Kakwenza Lukira Basajja ndoozi otuuse omulaba awo yali ne Salamu Musumba
era project eno basalamu musumba be bagizimba ne bagamba Besigye batula meeting echa ne bagamba Lukwago tetusobola kumuwa era twagala omuntu aina amasanyalaze ne bagamba what is next after Besigye era Besigye ne team Kakwenza mwana we Rukunjiri naye Rukunjiri basenga busensi mu bukulu Kakwenza lukira basajja bakimanya nti okwatibwakwe gwe weebuuze badde bakwata abantu bangi bannamawulire naye novose awandika Smart Banana Republic Banana Republic yetulugunyisa omuntu yino Smart the greedy barbarian yekwatisa omuntu ne bamukola ebyo byonna bye bagamba era tubadde tuwulira bamuwadde ekirabo nti ekyokulwanirira eddembe ly'obuntu dembe kiri alwaniridde yali ayogedde kuba Edi Mutwe nga bali mu kkomera yali ayogedde kuba Machete ya Sini nga bali mu kkomera yavaayo vumirira genda mu kulonda kwonna genda ku peegi ye ng'akulaga Bobi Wine tasobola mwogerako omulwanyirisi w'eddembe yenna ng'oli mu Uganda n'otali organizing nga Robert Kyagulanyi Center oba oyina gw'okolera why engeri gye bakuba mufulaka ssente za ne bw'obanga owagira mu 7 obanga owagira Mau ng'olinamu akatima k'eggwanga wali ballahi olina okupostinga okwogera ku mwana oyo Franka ssente za because kyali si kyangu njaka kwenso je gwe Munnayuganda video nako olwaleero mwabali mu kutijjukana nga basiba abaana ne mutaboogerako ne mudda mu kutijjukana n'abantu be mutategeera abantu bano Kakwenza essaawa zino njabalagako manyi you people you are joking Kakwenza omulaba mu 7 bw'oba omulwana ebweru mukola ebyo abazungu mubakozesa ebyo soko obirabe n'engalo awanika billion looyawe looya yuyo awanika engalo 2 looya bali mu kutunda Besigye internationally ne Kakwenza jenga backup oyo looya we Aaron Kiza yoyo Kakwenza abazungu bali mu bimansulo Bannayuganda bagenda Hague kwekalakasa okuva we Germany okutuuka Hague Stella Nyanzi ne Kakwenza bali bagenzeeyo bali bolekeddeyo ngenze maaso nafunya ekifaananyi kyo mwana mulenzi wafuna omuwala bwe mwenkana size Kakwenza alukira basajja omuwala oyo mwali mu squeeze bwe mwenkana size era ng'oli mu mwabbati bakufunira omukyala bwe mwenkana size omulabye okitegedde taata ngenze maaso sharinga video wano ali mu kunyiga byana biwala mweno Bannayuganda bwe mugamba bambi omusajja waffe ali mu kunyiga byana biwala we Germany mu 7 ali mu skambana njala international community ku Twitter account ye ng'ogyeko gamba sima imbaseero biki kiki kyataddeyo ekiraga nti bakulwanirira gwe okuva mu kkomera nange kanwanirira abalala ngenze maaso looya we nga Kakwenza yakafuluma eggwanga ng'ayise e Rwanda nga bwe babagamba naye nga Kakwenza e Rwanda gye yalinnyira ennyonyi eyamusuula mu German ng'era ne passport ye baagimuddiza agiina passport Kakwenza ogiina e Rwanda gye walinnyira ennyonyi Ethiopian Airways noyolekera mu Bujerimani ulirise mboozi looya wo Aaron Kiza yakugoberera bunnambiro lwaki akugoberera Dr. Alan Smith Fefe Besigye yakugamba ne looya n'amunnyonnyola mu meeting eno gye mwafuna njagala nkulage bulungi looya si yeggwe awo nga muli wa Besigye ne Kakwenza n'omuzungu oyo omukyalo oyo muzungu mbega wa mu 7 akola mu BBC era ssente bazimuwa ne babagamba mulina kivuga bwe muti ebifaananyi bye bamuteekayo
era nga reference mukozesa ebyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu byapostinga. Ulirize mbosi. Kakwenza lukira basajja njagala owulirize bulungi mukwano gwange kubanga luno tawe tulimu si lwa kusaaga fensi yaffe bagiwamba. Obeera mu kunyiga bakyala baabo, obeera mu kunyiga bakyala tetulaba bipande oba olwanirira ensi muwoozi abadde batta bantu Kalamojja, ekyo tolina kiwali okyogeddeko kubanga ebyo natuzze tubigamba. Kakwenza lukira basajja gwe Munnayuganda ali ku video njakugamba ekigambo kimu okujjako nga weerabidde omuntu gwe batuuka okuwa emmundu eyo. Abaana baffe bayambala bukofiira ne babakwata. Emmundu eyo Kakwenza tebagimuwadde wano nga emyaka 2 emabega nga tebannamusiba. Ali mu kuyiga mmundu bashutinga batya. Bashutinga batya. Gwokuwa emmundu eyo gikwata muganda wange Kanale Mugume bwe mwalaba nga naye bamuwa ebifaananyi Kanale Mugume mumujjukira namubalaga. Kanale Mugume saasi no SFC ye mukuuma. Ono ye mukulu Kakwenza lukira basajja akutte magazine. Bobi Wine kala agikwate. Tebazimusibaako mwaluwa. Ono yali akwatiddwa. Amasasi nga galina wansi. Mwizo koza byakusaaga. N'amasasi gaago. Amasasi gaago wansi. Ago masasi bagasibira n'abantu. Mwene mudda mufirika Kakwenza. Ogalabya amasasi oba temugalaba. Omwana w'omuntu wa bulijjo ku opposition edi mutwe asobola okukwata emmundu eyo ne batamusiba. There is something which is going on. And some people were paid to promote this so-called Kakwenza. And I'm telling you, in a few years to come, you will see this man coming back to Uganda nti Kakwenza ze. Kakwenza ze. Nti ajja mu mbeera yonna. Kadenge zirume. Ebimotoka birume nti Kakwenza omusajja yagira kwaze. Airport bagisibe. Awubenga lose 2. Ngebyabesije bya South Africa bamunyiganyige mwawo kitali ya myezi 3. Bamwamuleta mu court international media gise ono eyagira ebyo byonna bamunyiganyigemu opposition bagizimba bwe ba dictators. But for you cannot ask nti Shamimu Malende ebbanga lyalwanidde lwaki ye tugese bamulabye nga akutte emmundu Shamimu tebamusibirawo. Segirinya bategeera butegeezi ebyaliwo Segirinya ne bamuteeka munda. Naye omukulu yuye emmundu mugiraba amasasi mugalaba byonna ne mubikola ki ne mubireka. Ulirize mboozi. Dr. Besigye musajja mugezi era okubeera ku opposition ebbanga eryo muwa credit because ye ne Museveni baabamanya mwagala ebintu ebigwirawo ebikyamuukiriza. Ono bamukubye aye mama nyabo ne mubukira ekyo. Njagala babuuza omukyala ono yasembyeyo gwe baayokya akabina. Omukyala bamita Sani waniani omukyala oyo w'ekireka gwe balaga Kamokya. International media nga teyajja ng'ate mukyala. Njagala kubabuuza era kyakubiri njabaloya ba Nuupu abali bagenda mu musango gwa Kakwenza bali babakkiriza. Baloya ba Nuupu bali babakkiriza okugendawo ewa Kakwenza. Mwanyinaze Shamimu Malende mu mutagging bali basobola bakkiriza. Bano buli kimu bali bakiteekateeka dda. Baloya be baani era kyekinaddako ani agenda omwaniriza Germany tugenda kola tutya. Njagala olabe bulungi. Feba Katongole ne bategeera nti essasi eryo likulya amasasi 3 yali ashootinga no bushootinzi. Tebashootingira mu kisaawe. Aga masasi golaba tebashootingira mu kisaawe.
nga bw'olaba wali Namboole sebo ezo zibeera fields z'abalwanyi. Ulirise emboozi zibeera fields z'abalwanyi. Ngenze maaso gwe omanyi Dr. Besigye okwaka smile ako nga naawe omutunuulidde omanyi kye kitegeeza meeting omanyi ekyaliwo. Omanyi ekyaliwo. These people they know. Nga Museveni bwali mu kuzimba mutabani we n'abo mu regions baleeta abantu abaabwe ne babateekawo. Era bwe mugenda mu kooti za Kakwenza muddeyo mutunuulire faces n'abantu aba promoting ekintu kya Kakwenza. You will know what we are saying. I'm telling you. There was a battle okulaba nti Kakwenza ajjako ekamwokya tekyasoboka. Era Kakwenza yeewala nnyo mu mawulire okwogera nga abakulembeze ba Nuupu we bali. Okweyimirira Kakwenza alukira basajja ku kooti waliwo olutalo. Badolini Nyanjula n'Akabondo. Era baamala mu meeting ne Amulia Atyono eyaweererako ddala nga boogera ensonga naki kye bapulaninga. Wulire mboozi amumumira nsanafu. Buno simanya obutabo nga Kakwenza tebannamukwata ani yali akamanyi Smart the Grid, Smart Babalian biki. Ani yali amanyi Kakwenza? Ani yali amumanyi? Ani yali amanyi obutabo bwe buno era baali babutundira wa? Market yali ludda wa? Mbu muwandiisi wa butabo. Era njagala kubabuuza basajja mmwe. Yoweri Museveni bamuvumye ne bavuma buli kimu. Abaana bali awo muwozi okukwata medali Sseggona ne Kakwenza ayinza kukwata atya. Era bakakwenza tebabatulugunya nga bwe batulugunya Katongole, bwe batulugunya Okero, Opiyo nedda. Temwalaba engeri gye bakubamu Bobi Wine. You people, temwalaba engeri gye bakubamu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bakuba president waffe. Nze naliyo mu Arua. Security gye bayiwa. Kakwenza ne batuka ne ku extent ekkiriza aba human rights ekitalyanga musibe ne bamulaba abayita ne Bobi Wine ne mukyala we baali bamugaanye okugenda mu military wali. Njagala mutegeere mboozi. Mulina okubuuka n'okugatta dots. Kubanga bamutaakitegeera mu warning some of you. Abaana bamu babasiba ne babateeka mu makomera ne babookya. Munayi ne bigenda bwe bityo. Masereka n'abalala. Naye ono Kakwenza kugenda ku peegi ye yakulaga ne Nuupu tajoogeranga nako. Ndagayo ebifaananyi by'alina ng'ali n'omukulembeze yenno wa Nuupu okuggyako lwe yagenda Magere. Ndagayo ebifaananyi ng'ali n'abaka ba Nuupu tebiriiwo. Nti mulwanyirizi wa ddembe, obutabo bwawandiiko bujja butya abaana mu makomera, ebivumo byavuma muwozo babiyamba bitya ku bbeeyi ey'ebintu eyekanamye, abaana bali mu mawalabu abasalibwamu ebitundu byabwe. Kati ngenze mu maaso, wuliriza emboozi, nina nnene, nina okusoma lisiti y'ababaka ba Parliament abajjeyo ssente miliyoni 4. Ababaka ba Parliament nga kuliko n'aba National Unity Platform. Mujje ku video miliyoni 4 ng'olina genda ozisayininge ewa Speaker Parliament Anita Amongi, era ng'abamu bazisayininze dda. Era nga Nuupu evuddeyo bawadde essaawa 24 bazizzeeyo, naye abamu balumye paasi bagambye tetugenda zizzayo. Wulira mboozi, ogenda kutya muganda wange. Ogenda kutya. Miliyoni 4 Yoweri Museveni bazitadde mu budget baziwa ababaka Parliament
baleme kulondoola ssente ezasaasaanyizwa ku State House ennyingi biliyoni 9 ne ssente endala ezafulumiziddwa okulaba nga Muhoozi pulojekiti etambula, ne bagamba buli omu sipiika yeyazifunye miliyoni 40 millions. Ntegezeddwako waliwo aba DP, aba FDC, UPC abasayinize ssente zino. Lisiti maze okugifuna, Buganda wange lisiti maze okugifuna. Kakwenza Lukira Basajja, njaga kugamba ebigambo bino muto wange ne Dr. Stella Nyanzi, you are joking with this struggle. This is our country and we are serious. Mumirasana tutwala obudde ne tugamba omuntu oyo nedda waliwo ekitagata, omuntu oyo waliwo ekitagata. Njagala mupulirize bulungi kubanga wendaga ate waliwo okombe sowaani n'okuginuuna. Kakati gwe Munnayuganda ali ku video nako olwaleero ng'omaze okulaba ebifaananyi ng'omusajja bamuyigiriza okushutinga n'okkuba amasasi, ekiddako oba okitegeera kubanga bino si bya muzannyo, guno si muniimo. Wuliriza emboozi. Kakwenza Lukira Basajja omujjukira bulungi nga wano baali bamuguluminga. Ingrid tulinawe mumulaba emabega awo nga wanise emikono. Baina longo story era nga essaawa zino Kakwenza Lukira Basajja ne Dr. Stella Nyanzi muli mu Amsterdam, Netherlands. Kiki ekyabatutteyo? Njagala owulirize emboozi. Njagala owulirize emboozi. Posti ez'Abesigye nga bamukutte zaaziteekayo, naye abaana ba Kyagulanyi bafiridde mu accident tabiteekayo, abaana ba Nuupu babalese mu kooti tabiteekayo. Omukyalo ono Remi Bahati gwe nabagambye eyava ku NBS nga mbega wa Yoweri Museveni. Remi Bahati mumutaginge kubanga yo omukyalo oyo era nga mugende Remi Bahati interviews zonna z'akola z'abanyampi. Remi Bahati tayina kyatunda ekiri ku National Unity Platform kubanga nzize mbagamba you people that mu struggle eno tuleme kukonsuminga buli kimu. Mulina okutegeera tebabategeerera because buli omu azannya lubimbi lwe era abamu bejjusa ebintu ebimu because tebaabibuuza. That's the reason why Stella Nyanzi yavaayo neyeyambula ku ssettendekero Makerere n'akola buli kya buseegu. Bwe yavaayo neyefuula avuma mukyala Museveni, Stella Nyanzi yaggwerawa ne Kakwenza ajjidde mu katiba ke kamu ng'avuma mutabani wa mwami Museveni. Ebyaliwo ddiiru ne Stella Nyanzi sijja bigendamu. Stella Nyanzi mumujjukire ensi yonna agamba oyo ye waffe, omukyalo ono, omukyala maama oyo dokita ajja tulwanirira, ne bakola biki ne yeewamba akalulu kawedde ali Nairobi. Mbuba ndi mu exile yamala ali Germany. Awo Besigye ne ttiimu ne bazannya omupiira, naye nga Stella Nyanzi ayogera ebigambo bibiri ng'ayogera Besigye, ayogera FDC nga byakola ki byayogera. Kakwenza byebimu byayogera. Kati gwoza Kakwenza Lukira Basajja ng'asula ne Stella Nyanzi essaawa zino boogera ki? Era kyova olaba mponinga ababaka ba Nuupu abaavaayo okupositinga mu firi Besigye. That is a joker. Era oyo alina kyazannya olwali abadde mu kibuga balina mission ndala kukuba mu aba Nuupu kuba malawo mwe mujja kuloza abamu akajja mu by'obufuzi. Bw'abanga president agambye kino ye stand mujja kwefuula abalwanirira eddembe mutuzeeyo eri gye twava. Bobi Wine bamutaddeko amaanyi, force y'amaanyi okumukuba okumuteeka mu ttaka. Bino tuzze tubibagamba. You don't want to pick our calls to guide you.
some of you kati mwagenze ne mujjayo sente ewa Anita Amongi zemanyi za mu 7 gwe ombaka sente so inazifuna ku account zino lwaki bagamba mala signinga bali mu kubulaibinga mwembere badde sinungi biki ebyo babyogera bannayuganda bo balina ekyokulya era mbibagamba nze mu miransanafu sitomera nagamba Franka Gashumba lwe yajja ekamwokya nga nze musi ne gamba yadoze naye sikutegeera yafundikidde ayogera ki bamukaaku ne ngamba abasajja abo kyovolaba right now ebintu emutu otunula n'ogamba kino naye ekyo waliwo ekipange. So dear comrades in struggle, mwenna bannayuganda abali ku video nako lwaleero luno lutalo lwe tulimu si lwa muntu lwaffe ffenna ne tulina okutegeera obutadda mu nsobi bajjajjaffe bakitaffe ze bakoze. Bobi Wine basobola okumugjawo ne baga akakwenza akomawo kulwanirira embeera ya ggwanga nga bamugjeewo sajja nayiwa amajja ku swit ne baleeta omunyunguli waabwe n'ababuzaabuza emyaka 2 ye muwanvu n'aba international media buli kyakulanga bateekayo mumaze mmwe mwennyini okumuzimbira political base. Towa Charles Kasanke Kato buli akasanke kola ng'olwenkulumo olutandise okudda olina okukalinnyako. Museveni kyakoze. Museveni olwategeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika ayagala bukulembeze bwa ggwanga aluwasaga ne bagamba oyo waalina okukoma ebinaddako tunaabiteesaako waalina okukola ki? Nobo Mayombo, where is he? Lutakome Kaira, where is he? Nyakairima, where is he? Abaganda muchamukirira nnyo abasoga abateeso. Mwina okuba aba machineries abapushinga bye bapushinga bangi nnyo tubayina. That's the reason why Immanuel Kant analytical philosophy aina wayogerera nagamba bwotakozesa bwongo bwo okusensula ebigenda mu bwongo kakulu nnyo bwotakozesa bwongo bwo okusensula ebigenda mu bwongo ojja fundikira ng'obwongo nabwo babusaanyizaawo ogende mu matagga ofe. Immanuel Kant analytical philosophy musinya Dr. George William Serwanga eyamunsomesa mu third year Katigono National Major Seminary. Dear comrades, Museveni ali mu kuzimba bannaddiini, azimba opposition leaders, ali mu kuzimba ebintu ebyenjawulo. Era pressure okutunda ekintu kyakakweza bangi abateekawo pressure omwana oyo nenga omwo wabamu babuuza Olivia Lutaya mumwogerako emirundi emeka nga tebamwogerako Machete Kibalama. So in this field Mumbere, I'm warning everybody without fear or favor mugenda kwegulumingira omusota okugenda okusososolola oyo bamuyita Julius Katongole mumira nsanafu. Listi y'ababaka abakutte sente njagala mwenna bannayuganda saawa ziri mmeka na meeting ku saawa 11:15 saawa zaawe zinadda. Wagala okugana nsanafu enamba ngirizo 702 22 27 58 Ssaabasajja Kabaka wange alitujja kuddamu.